Residents of Namungo village in Buikwe district are accusing the village chairperson of collaborating with the RDC to provide sanctuary to these land grabbers within the area. President tusaba kutuyamba ettaka balitwala nze nzaliddwa kuno bajjajja bange bonna bali wano. Sawa abasajja b'amataka batwewuubako batuyigganya tetulina we tutuula ne wolowooza okulima boye bajja nti awo twagalawo nze emyaka gigino gigenda mu 7 kati ngenda kuddawo. The coordinator Mzee Tova Kumain in the Buikwe district Nankabirwa Harriet Kimyanso has aligned herself with the residents by appealing to both the president and minister for lands to intervene in the matter. Yagalo bategeeza mutaka mufunisemu abafere. Yagalo kutegeeza RDC hawa olina okumanya Buikwe bwetambula. Woba tonnayiga Buikwe daye ekyankwanze bakusomese otegere ololoza RDC. Otherwise, wesonyiwe ettaka ery'ekikooli. Nankabirwa eyali chairman wa NRM, chief mobilizer wa Mzee Tova Kumain, n'otuuka n'ogamba Nankabirwa ankola ngani, gwe RDC okola ngani. Ne weeyita ne weefuula munza president. Gwe president twakuwaako obulunga president. Demonstrating unity, the residents have initiated a vote of no confidence against the village chairperson Chirimungo Simon. Baba kulembeze ngo mukulembeza aganye okwatagana naffe mukiwulira ng'akwatagana n'ettaka ng'ali ku ttaka atuvire. However, Buikwe Deputy RDC Awandege, who residents accuse of collaborating with the village chairperson Chirimungo Simon, offered a response over the phone. I stand by what njagala okutegeeza abantu abo story gye bateeka nti wali mu story ebyokugaana obusuulu tewaliwo yabaganye busuulu bagamba abobusuulu abagala ebyama beekule abagala okugabanya n'ennyini ettaka bagabanye nti amuwemu kakwata kukolera ekyapa ezo zonna arrangements tegerageza wakati w'ababibanja abattaka.